Abatuuze Luweero bennyamivu nnyo olw'embeera embi oluguudo olutambulirwako abantu okuva ekituuza Ziroobwe ne Kabimbiri gye lulimu. Bano bagamba nti luno oluguudo lusaabaza abantu bangi okwosaako n'ebyamaguzi eby'enjawulo. Abamu ku batuuze bekokkola ebimotoka ebisomba ebikajjo okubijja e Kayunga okubitwala e Luweero kubanga bye biviirako oluguudo luno okubomokamu ebinnya. Oluguudo lwonna luwogomose, oluguudo lufunda, luyitako agamotoka aganene ennyo agava ejjinja nga galeeta kuno ebikajjo. Kaakati abantu abafiiridde kuno kumpi bagenda mu 10. Naye tusanze obuzibu mu kkubo lino. Abasajja abatukolera enguudo bo bakolagana bengali. Kubanga obutuufu mujjudde ebinnya, tuli basuumuzi, tuli balimi, naye kakati nyinza okugwa ebigonga 8. Luweero ffe tubadde tumanyi nti tulina okusanyukako nga mu Luweero anti mumanyi ffe twazirwana naye wano ffe tusinga okola naddala nekuba lya kasisoloto naye okuva wano okuva ku kakoolansi paka gye tulaga bonna binnya. Golooba Lubega Girigooli omu ku batuuze be twogeddeko nabo agamba nti oluusi balemererwa okutuusa abakyala abazito mu malwaliro okuzaala obulungi ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Wabula ayongeddeko nti Mukama Katonda bw'akusobozesa n'otuusa omukyalo oyo mu ddwaliro ayinza okulemererwa okuzza oluvannyuma lw'okusumulukuka. Bakyala ab'embuto tubonaabona nnyo kuba oluguudo ogenda okumuvuga omutuusa kumpi oba mulwadde wa Lukindo ne baba bamusibudde ku ddwaliro tusobola muzzaayo era bamupangisa mu motoka oba wa lubuto bamulongoosezza ng'okumuzzaayo okutuuka eka ate bujja tutuuka nga Olukindo lutadde. Twogeddeko ne ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Kibirango era ono nga atuula ne ku kakiiko k'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo mu disitulikiti eno atunnyonnyodde ku by'enguudo. Twalibadde nga tubatadde ku nninga bakama baffe abayinula kulaba nti oluguudo olwo tulimiddwe naye nga y'ensonga eyo nti ab'ebikajjo balufudde nnyo bize. Ebimotoka bibeera mu lunaku abantu baffe bafunye accidents mweziri ebimotoka byennyini bifa n'obuzito bwabyo. Obutayawukanako n'abatuuze ssentebe Kibirango atutegeezezza nti ebigambo ebyogerwa abatuuze bituufu nnyo naddala ku bimotoka ebisomba ebikajjo naye n'ategeeza nti mu bbanga lya wiiki emu ekizibu kino kigenda kusalirwa amagezi. Nga bwe ŋŋambye manyi nti mu wiiki ng'emu tujja kuba tutudde nga ffe aba disitulikiti ate neyunula nga ttiimu yayunula oluguudo lwe tunasooka okubakaabira lweruwo lwa Ziroobwe kikyusa ate paka ebituukira ddala na wano mu butono. Press Nabagala, MRI TV.